Mu kaweefube gwe baliko w'okulwanyisa obujamba mu Kampala, ab'ekitongole ki Kampala Capital City Authority bakedde kuyonja na kuyoola kasasiro mu muluka gw'e Kabalagala. Eno basanze kasasiro agegedde mu bantu era ng'abamu beekokkola amakampuni agayoola kasasiro agabajjako ensimbi za kasasiro kyokka ne gatatuukiriza buvunaanyizibwa. Obuzibu we buli twafuna ba service provider nga Omukiriini ne BNT n'abasigadde. Kati ono omwami wa buloogi buno agamba nti ayina ba Omukiriini abawa mitwalo 3 buli mwezi naye tebamutwalira mu budde balwawo twala kasasiro waabwe. Wabula bo abakampuni za kasasiro betwogeddeko nabo beekwasa nti ekifo ekipya gye bayiwa kasasiro kiri wala nnyo ng'oluusi bakaluubirizibwa kyokka wabaddewo okwenyoola n'abatuuze ate baagala kwegatta ku KCCA okola bulungi bwansi nga waliwo gwe balizza akandooya olw'empaka okumutuusa ku ntuumo ya kasasiro. Ssentebe wa zooni ya Kizungu awasinze okusangibwa kasasiro omungi obuzibu babutadde ku kampuni eziyoola kasasiro ezitafaayo ku bantu ba wansi ng'amaanyi basinga gateeka ku bifo ewasula abagagga gye bajja ssente ezeegasa ng'ate ne ssente ze basolooza okuyoola kasasiro zikyali nnyingi eri abantu ba wansi. Obuzibu balina bagenda mu bagagga kuba gye bajja akasente akawera kaakati eno mufu abakopi tebajjaayo olw'okubeera nti akasente kaayo katono. Akola nga Director w'ebyobulamu ebyolukale Sarah Zalwa ng'ategeezezza nti enteekateeka eno egenda kuyamba nnyo okukendeeza ku bukyafu mu bantu ate n'okubamanyisa obuvunaanyizibwa bwabwe mu kukuuma ebitundu byabwe nga biyonjo. Ku byalo tutandikira ku community leadership nga bw'olaba chairman ne defense tulina kukolera mu structures eziriwo era bino campaign eno eri community led ogenda okujja no tulina okubanga aba leaders ba community bamanyi aye nabo bakimanyi. Kyokka agamba nti si musanyufu ne kampuni eziyoola kasasiro kuba mungi atubidde mu bantu ng'era basuubira okwongera ku bungi bwa kampuni zino. Agala kampani ezo ezina capacity okutwala ate nga zina ne transfer stations buba wala oba olina okuba nga olina transfer station yo mukolera segregation kasasiro si yenna alina kutuuka buyala. Mu ngeri y'emu Ssenkulu wa KCCA Sharifa Abuzeki asiibye atalaga Kampala ng'alambula enguudo ez'enjawulo eziri mu kukolebwa ng'atandikidde ku luguudo lwa Kira n'atabukira Abachina abaakola oluguudo luno olw'omulimu ogutambula akasoobo nga n'emifulejje gikoleddwa mu ngeri y'agadibengalye. Oluvudde wano agenze ku luguudo lwa Katale mu Komamboga nadde bwayise ku luguudo lwa Mukalazi ne Muganzirwazza ezikolebwa kampuni ya Multiplex era nga nawo wabaddewo ebibuuzo bingi ku mulimu ogukolebwa. Ono akomekkereza Munyonyo ng'alambula oluguudo lwa Bemba ne wava muno nazo ziri mu kukolebwa. Eno Ssenkulu wa KCCA Sharifa Abuzeki alagidde bayinginiya abakola oluguudo okulondoola obucupa n'obuveera bwe basuulasuula mu kkubo. Frank Kiddu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero.